ekigambo mpisa oba enneeyisa kikulu nnyo mu bulamu bw'oyo omuntu anaawangula oba n'atuuka ku kyaliko. Usain Bolt yatandika okudduuka ku myaka 12, naye ffe tugenda okumumanya n'okumutegeera twamumanyira mu seconds zaali yali eddakiika emu ne seconds 3 okumutegeera kiki yali. Seconds ezo eddakiika emu ne seconds 3 zaali zifugibwa emyaka n'emyaka n'obudde bwe yamala ng'abeera ku kisaawe okweteekateeka. Ekyamuyamba okweteekateeka ze mpisa. Empisa kwe kuwulira abakutwala, okubawuliriza, okukola bye bakugambye, ate n'okuteekayo obudde olafuba n'okulaba ng'otuukiriza bulungi ekyo ky'oteekwa okukola. Buli muntu gw'olaba alina w'atuuse, empisa ze zikulembera. Ne bw'oba ng'olina w'otuuse nga tolina mpisa, otuuka ekiseera gwe kennyini n'olwanyisa ekyo ky'oli n'okka wansi n'okomawo. Kankubuulire, ne mu kitabo omuli ebigambo kye tuyita dictionary oba enkuluze y'olulimi, ekigambo buwanguzi kijja luvannyuma nnyo, naye ekigambo mpisa kye kisooka. Mu Lungereza discipline esooka success, ekitegeeza nti obuwanguzi bujja oluvannyuma lw'okufuna empisa n'enneeyisa entuufu ekusobozesa okutuuka ku kyoyagala. Tosobola kubanga bakuwadde omulimu tolina kyokola ogutwaliraawo okulaga dibengalye. Buli kyokola toteekamu biseera, toteekamu kutegeerako, toteekamu maanyi go, toteekamu buyiiya bwo, tewali kyosobola kutuukako. Ebintu ebisinza okuyamba abantu bonna boolaba beweegomba n'okukola bino tweweeyo tubikole ziba mpisa. Abantu okusobola okukulaba bakukkiriza okole nabo, olabike ne ku TV ya Kabaka Terefayina, zibeera mpisa. Bw'obanga toli wa mpisa nekyobadde ozimbye gwe kennyini okyonoona n'okikuba ekigu. Kale buli muntu asobola okusalawo okuba n'empisa ennungi oba asobola okusalawo okuba n'empisa embi, wabula buli kyosalawo kibeera n'ekikivaamu. Kati osobola okusalawo okuwuliriza bye njogedde, naye ate era osobola n'okusalawo obutabiwuliriza. Naye kyotasobola kudduka kye kino, tosobola kwewala biva mu kugaana kuwuliriza bino bye tuba tukugambye. Empisa kintu kikulu, ate naawe osobola okubeera n'empisa ennungi ezikusobozesa okubeera ne banno, n'otambula ne banno, n'obafunamu emikisa, ate ne bakuyamba okusindika waggulu gy'oyagala okutuuka. Naawe osobola.